Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero waliwo eyampeereza message ku WhatsApp nga mbuuza nti nsobola okufuna eddagala lisobola okunnyambako okutuuka ku ntikko. Waliwo yakimbuuzizza nenjagala muddemu nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti nammwe kino mukimanye. Kyenjagala okubagamba njagala mukimanye nti omukyalo okutuuka ku ntikko oba okumala tekyetagisa kubeera nti olina kusooka kunywa ddagala. Ekyo kyo tolina kinywera ddagala era saagala bababbe. Ekintu ky'okutuuka ku ntikko oba okumala tolina kunywa ddagala okukifuna oba okukituukako. Just ekintu ekyo kituukako oba okukifuna balina kulaga gwe bayita omukwano omutuufu. Ebiseera ebisinga gwe omukyala oba nga tomalangako oba nga totuukangako ku ntikko olina okukimanya nti omwami gw'oli naye yaba yalemererwa okutuusa ku ntikko oba yabeera akoze eki, yabeera alemereddwa okutuusa ku ntikko. Tekikwetagisa kunywa ddagala nti otuuke ku ntikko. Ekyo kyo saagala bababbe. Era kyoba olaba nti eyambuuzizza namuzeemu ne njagala nammwe mbabuulire nga ndaba kirabika nammwe mufuna okusoomoozebwa okwo ne mwebuuza kuba abakyala abasinga ekintu ekyo muwulira kiwulire nti omukyala atuuka ku ntikko temumanyi nti oba omukyala atuuka atya ku ntikko, omukyala amala atya temukimanyi. Bangi abakyala temukimanyi ng'omaze ne mu bufumbo emyaka egiwera naye nga tokituukangako. Ebiseera ebisinga bw'obanga tokifunangako oba nga tokituukangako olina okukimanya nti oyo omwami gw'oli naye yabeera yalemererwa okutuusa ku ntikko oba yabeera yalemererwa okumaza. Ekyo ky'olina okumanya. Naye nga teri ddagala ly'ogenda kunywa olowooze nti ogenda kufuna ekintu ekyo eky'okumala. Tekiriyo. Omwami alina okukulaga laavu entuufu nga muli mu buliri, alina okukola obulungi mu nsonga ey'ekikulu nga mutandise. Kwegamba alina kukwata bulungi, alina okuwa obudde, alina okuweeweeta okunuuna okulaga ekyo nti kyagenda okukola kinyuma asobole okumatiza omubiri. Kuba nabagamba nti omukyala yenna ng'olina ky'oyagala okumuggyamu nga muli mu kisenge nga muli mu buliri, olina kumuwa budde, olina kumukwata bulungi, olina kumukola bulungi. Ebiseera ebisinga buli omukyala wawulira ng'anyumirwa ekyo ky'omukola n'omubiri guno nagwo gunyumirwa. Omubiri gukkiriza, obwongo ne bukkiriza. Ogenda okulaba ng'omukyala atuuse bulungi nnyo ku ntikko. Gwe kimanye nti buli omukyala watuuka ku ntikko kimanye nti obeera omulaze ekyo ekituufu kyateekeddwa okulaba oba okumanya. Ekyo ky'olina okumanya. Njagadde soke twogere ku nsonga eno ey'okutuuka ku ntikko oba ey'okumala. Ekintu ekyo tolina kunywa ddagala. Just kulaga bulazi mukwano omutuufu nga bwe gubeera ogwo ogw'omubuliri. Onaafuna omukwano omutuufu bwe banaakukola obulungi n'onyumirwa n'owoomerwa n'owulira bulungi. Kwega n'owulira nga wenna onyumiddwa n'omubiri guba gujja kunyumirwa, obwongo bujja kukkiriza, obeera ojja kumala bulungi nnyo 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 ng'omusajja bw'amala. Abasajja kye mulina okumanya nga boolaba ffe nga tumala, n'omukyala oyo abeera ateekeddwa okumala oba abeera ateekeddwa okutuuka ku ntikko nga ffe bwe tukifuna n'omukyala oyo abeera alina okifuna. Ekyo kye mulina okumanya. Lwakuba omukyala olina kusooka kumumatiza, olina kumulaga ekyo ekituufu. Bw'onaamulaga ekyo ekituufu omukyala oyo abeera ajja kutuuka bulungi nnyo ku ntikko. Ebintu si bingi nnyo kiri awo, just kumuwa budde nga muli mu buliri, kumukwata bulungi, kumukola bulungi. Olibeera olina okumanya nti omukyala ono ku mubiri gwe wa wasinga okunyumirwa nga mukuttewo, wa wasinga okunyumirwa nga munoonyeewo. Ekyo kikulu nnyo okumanya omukyala oyo gw'oli naye, okusooka okumumanya omumanye nti omukyala ono ebintu bino bye tuliko abinyumirwa atya. Mukwatawa n'awulira obulungi, mukwatawa n'anyumirwa, munuunawa n'awulira nga yenna aweddeyo. Okitegeera omanye nti omukyala ono yeetaaga muwa budde ki nga sinaba kumuyingira, nina muwa budde ki nga just bunoonya kungulu kuno, nina muwa budde ki. Ekyo kiba kikulu nnyo. Omukyala oyo w'onaamulaga ebyo ebirungi ebyo ebiri mu laavu byateekeddwa okulaba, byateekeddwa okuwulira, omukyala oyo agenda kumala bulungi nnyo, agenda kunyumirwa, agenda kuwoomerwa. Kwegamba agenda kufuna ekyo kyateekeddwa okufuna mu mukwano mu budde obwo nga muli mu buliri. Ekyo nkikubuulira. Just gwe omusajja gw'olina okwebeereramu omukyala oyo n'omulaga ekyo ekituufu kyateekeddwa okulaba okumanya. Ekijja kuba kirungi nnyo. Kuba omukwano ogumulaba abakyala abo be bakyasinza okunyumirwa omukwano.
abakyala banyumirwa nnyo omukwano naddala nga badde afunye oyo omuntu abitegeera, asobola omuwa obudde, asobola omukwata obulungi, asobola okumanya nti omukyala ono mukwatawa, okuwulira obulungi omukyala ono mukwatawa, n'aba nga anyumirwa ekyo kye ngenda omukola oba kyendi mu kumukola. Ekyo kiba kikulu nnyo. Abakyala mubawe ttayimu, mubalage omukwano omutuufu, bajja kufuna ekyo kye basinga okuyaayaanira, bajja kuba bakifuna bulungi nnyo, bajja kiraba ekyo eky'okutuuka ku ntikko n'okumala, kuba ly'essanyu ly'omukyala. Omukyala buli lwatuuka ku ntikko aweweera, omukyala buli lwamala awulira essanyu mu mutima gwe, abeera musanyufu, aweweera. Kati n'olwekyo abakyala abo mugezeeko okubalaga ebyo ebituufu bye mulina okubalaga nga muli mu laavu. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange kwerinnyo, osobola okwongera okumbuuza ku nsonga eno, tewali buzibu. Ennamba yange ya WhatsApp eri 07777843401. Yeyo WhatsApp namba yange. Nja kwongera okunnyonnyola bulungi nnyo ku vidiyo eno. Onaaba olina kyoyagala okwongera okunnyonnyoka, nja kwongera okunnyonnyola, tekirina buzibu. Baagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.